Tosubwa ku Bukedde TV. Obujibwago tugatanze Sipiika Palamenti Agisindise Baminisita kukyusa Ntuula za Palamenti olw'okuba tebagala muntu abeera atudde mu ntebe okuzikubiriza. Onagamba nti eky'obutakiika si kyekikulu wabula ensonga ez'abalonzi n'okukolako ebyo bireetebwa abafuuse mu LUWUMMULA wiiki eri abalonzi. Bw'abadde gula olutula lwa Palamenti olwaleero Sipiika ajjukiza baminisita obuvunaanyizibwa bwabwe eri eggwanga nga y'ensonga lwaki bateekeddwa okukiika mu ntuula za Palamenti. The failure of some ministers to regularly attend the House brings business in the House to a standstill. You can benefit from soya. Remember, you're here for you to be able to respond as executive, and we are holding these offices in public trust. Amonga agamba nti baminisita beetaaga okussa ensonga zaabwe ng'abantu ku bbali naddala olw'obutayagala muntu akubiriza lukiiko ng'ekintu ekikulu kuweereza ggwanga. You may not like the presiding officer. For me, it doesn't concern me. Tosubwa ku Bukedde TV. But you're here to work for your people. They are not saying I didn't go because I don't like the presiding officer. So what? Come and represent your people. Come and work for this country. Ababaka ab'enjawulo bennyamidde olw'abaminisita okugaana okujja mu ntuula olw'obutagala bakubiriza. Responding to the issues that we raise here. And I understand even most of the ministers are members of Parliament. So we have to check you. Whether you like it or not, that is our mandate. I do not want to come here and sit and begin imagining that I have to be at the mercy of a minister. Ministers must go and check themselves, and if not, we are going to deal with you in committees. We won't pass your ministerial statements. We will even block the budget. We have all this power. So we don't want this business of ministers really undermining our speaker. That's upon you. Who feels that you don't like the presiding officer. We are still here for some good time. I find it a bit, disturbing that we go into a third session when matters from the second session are not attended and we allow ministers to proceed on the floor. Omumyuka wa Ssaabaminisita owookusatu Ruki yayisanga Nakadaama yeetondedde Palamenti olw'ekyabaddewo eggulo n'asuubiza enkolagana ennungi okutambuza obulungi emirimu gy'eggwanga. When I believe that honorable ministers will do better, I believe that honorable members who are ministers will continue improving every day. Abaka ba Palamenti olwaleero obutongole basindikiddwa mu LUWUMMULA okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno okumanya ebisoomooza abalonzi baabwe n'okulondoola enteekateeka za gavumenti mu bitundu gye bakiikirira bakomyewo babitegeeze Palamenti. You need to do it across the whole country and assess where we need a good market like the one we have in Soroti. You make that assessment and see what you can do in different areas. It will help you. It will also help us in the next budgeting process. Agambye nti ku mulundi guno teri bukiiko bwa Palamenti bwonna bugenda kukkirizibwa kutuula nga bwe kubaddenga. Obed Lutale ne Rachel Nakasi be bakusakidde ku lino.